gye buvuddeko akulira akakiiko k'ebyokulonda omulamuzi Simon Byabakama yalangirira muna NRM Yoweri Kaguta Museveni nga pulezidenti w'eggwanga omulonde n'ebitundu 71 ku buli 100. Candidate Yoweri Tuhaburwa Museveni, the duly elected president. Kino tekyamatiza be yali avuganya nabo naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti nga kino kyaviirako n'abamu nga Robert Kasibantu okuddukira mu kkooti okuwakanya ebyava mu kulonda. Olw'okubanga okulonda kwabadde kwakiyita mu luggya ne basalawo baddukire mu mbuga z'amateeka. Abaali bavuganya ku bwa pulezidenti si be bokka abaawakanya obuwanguzi buno, wabula n'abantu abamu baavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe nga n'abandi baakwatibwa ne baggalirwa. Embeera eno yeewaliriza bannaddiini abeegattira mu kibiina kyabwe Kinta Religious Council of Uganda mu Greater Mukono okusisinkana okulaba butya bwe bagenda okuzza obumu mu bantu ab'enjawulo. Bwe tutatunuulira ngeri ki gye tuyinza kuggyawo biki ebyonoona amakulu Mukama ge yatuwa basebo nga bwe gabaganje ebintu byonna bigwa oba byokuzira ku bukulembeze okukola ki buliwo. Njogera bino okubalaga nti kirungi okutuula nze famire. Mu nsisinkano eno eyeetabiddwamu n'omukwanaganya wa pulezidenti ku nsonga za Buganda Joseph Sewava mu kwogerako ategeezezza bannaddiini nga bwe balina enkizo okwogera n'abantu baabwe naddala mu bitundu gye bava n'amakanisa okulaba nga bakkirizisa abantu abaawangulwa mu kalulu awatali kususula mu bibiina. Mumeka mweddobo abalina obwenkanya abatasosola gavumenti ekyaliwo abantu badde babuulire ekibi ey'okuddayo badde mu maka gaabwe. Ono asabye abantu abaali beesimbyewo okukkiriza ebyo ebyava mu kulonda nti obulamu tebukoma mu byabufuzi mwokka. Abantu abagenze mu kkooti abawakanya okulondebwa kwa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mulimu kuwakanya maanyi ga Katonda. Tebakyavuganya pulezidenti Museveni. Bo bannaddiini bagamba omukulembeze w'eggwanga asaanye asooka ayimbula abantu abali mu kkomera ku nsonga z'ebyobufuzi. Ngaffe abakulu b'eddiini abayisiddwa okujja wano kuleeta mukono njagala tuddewo kibayita okutya oba fiya nti bw'onooyogera n'opposition ng'omukulu w'enzikirizo ojja kubuukyusa. Ekyo kireetedde ddala abantu obutasobola kujjayo mazima agali bulamu. Tewali asobola kutuyamba myembe kuteekebwa mu nkola nga pulezidenti Museveni. Tusabanga munnaddiini tugenda kuddayo ku kyalo era twali tutakitandika dda okugamba abantu nti Katonda bamala okuteekawo omukulembeze ate tulina kutunuulira nkulaakulana yansi so si ntalo. Abaana bangi bakyali mu makomera, abalala bali ku bitanda balina obuvune, abalala bali mu kwekweka bali kuddukadduka. Naye katusuubire nti nga bw'eri ntandikwa tugenda kubeera ekintu kino nga tukikwataganya okutuusiza ddala ku authority eya waggulu. Nze nga omulyoyi w'emyoyo njagala nnyo okuyimirira ku mazima and I want justice to prevail. Nti omuntu ne bw'abanga opposition nga yasinze ng'ensi yonna emanyi nga yasinze omuntu oyo aba alangirirwa si kukyusa kubanga opposition. Kati ekirindiriddwa kya bannaddiini bano okugenda mu bitundu byabwe kw'ossa amakanisa okubuulirira abantu okukuuma emirembe nga bwe balagaanye. Omanya era wamwawule n'omulonda